Omulamuzi yali awuliriza Okello wamulaba. The two lawyers. Wapalaba? Yeah. Okello nga atukana abagamba n'obagamba, please pay attention. Banango Okello yali musibe wala kuzale. Ne president asanyuseko ku bannayuganda at least koye asalewo. Agambe naye Museveni okiba kiganyi bamute. Sekiri kyoyogedde justice member bamute. Amutaddeyo. Bamutaddeeka. Amasimoki bamulekeyo. Bamute. Ayina musango. Omusajja tayina musango. Negwe asobola okusimatuka wali eruzira. Nga lwaki tasimatuka? Media 24/7. News in the mirror. Madam Sister Uganda Munaba Tulaba Media 24/7. News in the mirror. Bero okufesa kama ndinja kwangikulinsi ndinja okuba mu Uganda mukitundu ky'ebyowangaalira wamu si ez'ebweru. Tula butuzokalire era otege Media 24/7. Tambuza link sharinga mukwano gyo bagambe nti no wotuuka wano oba otuuse ku kifo awali ensonga zonna ezoogerebwako 0Z nasamba era nga neeyanjula ku mukutu guno n'okutegeeza nti show eno eri proudly sponsored by Bomu Culture Performance. Bano mu baana bato abazina amazina ag'ekinnansi, amaganda, amateesa, amayiro, amakina naawe neegyova. Sokola ekintu kimu kyokka banoonyeeko tujja kuba tukuwa ennamba zaabwe awo ku screen otegeere wawo okubasanga n'engeri gy'osobola okubatuukako basobole okufuula omukolo gwo omukolo ogw'ekitiibwa era ogw'ettendo ogw'enjawulo ku mikolo emirala gyonna era naawe obeere ng'oli musanyufu nnyo. 0Z nasamba tulina kwatambula ffenna nga twogera ku bintu bingi nnyo naddala ebikoze amawulire bingi. Kimanyi mukyalimu enjego y'Okello eyatta abaana ebyo byaliwo. Ekitulinze kwe kulinda ensala y'omukulembeze w'eggwanga n'amawulire amalamanyi. Sovereignty bill abamu n'okutuusa kati eri etteeka ebbago b'etteeka likyabalemye ekituusa okuzza mu Luganda. Abamu buli omu aliyita bw'asanze. Naye nga kirinze kanze munnange munnamawulire omukenkufu omukukutivu mu ggwanga naye ng'ensonga azimanyi okuzoogerako era nga abeerayo ennyo eyo mu bitundu amawulire gye gava. Ndi ne Hanifa sooka muyanjule. Abalabi baffe abalungi nze Samula Hanifa era nze ntera okusakira naddala agava ku palamenti sovereignty bill ekyo nakyo kiweetaaga okumanya ku palamenti enejja eneefuluma tujja kuba tubibatuusaako bulungi nnyo. Oyogedde ku sovereignty bill abantu tebalitegeera okimanyi ekyo era bangi tebalitegeera newe engeri giryajjamu the speed. Era nga we is the speed. Beligenze speed. Digenzo kuzi abantu in the blink of an eye abantu bagezaako okutereeramu libatereeramu bati nerigenda neriyita. Era concept ne contents eziri mu bill eno sovereignty bill mu Luganda oba oyinza okuliyita ebbago oba beteeka ery'obwetengereze. Ebbago lino nga bannayuganda abamu balabanga lisalako Uganda obuyambi okuva mu mawanga ag'ebweru. Weewaawo nga before mukulembeze w'eggwanga tannavaayo kulungamya mwalimu contents nnyingi nnyo bannayuganda ze baali balowooza nti zibanyigiriza. Omwali okusiba ssente ez'abannayuganda bava ebweru tokkirizibwa okuweereza ssente Uganda agenda okukolera mu mawanga amalala obanga mugwira n'ebirala bingi. Ebintu bino birowoozaako ki? Okusooka etteeka lino ng'omukulembeze w'eggwanga tannavaayo kuwa nnambika ye ku ddyo of course lyalinga nga wekirowooza nti yes zize kunyigiriza muntu wa bulijjo. Bannayuganda abali ebweru kubajjako citizenship okujjako nti tokyali munnayuganda sente zo zogenda okuweereza abantu ne batya nnyo buli omu n'adikuba era buli ajjanga mu kakiiko
tewali n'omu yavaayo n'aliwagira kabe gavana wa banki ya Uganda nga yavunanyizibwa ku ssente za imagine era yalina okuwa ekyalowooza kweri etteeka nga we lyalirize singa lyayitawo nga we lyali nga president anavaayo kulungamya obviously buli mtu naddala ku foreign money exactly singa kati abantu bategeka kudduka Uganda oba baliyo bagamba nze sidda Uganda ebintu byaffe sente zange kati abantu bange sigenda kuddamu baweereza sente abaana ab'e Dubai n'abalabye ku social media nga bakaaba naddala abali manga g'Abawarabu abaweereza sente ewaka obviously ate bayitira mu mbeera ya kunyigiriza nga obimanyi naye president we yavuddeyo n'agamba abazzukulu mukakane abazzukulu babadde batabuse omanyi teeka lino libadde okulungamya kwa president abanabyabufuzi naddala ab'opposition bavayo ne balituuma erinnya Bobby Wine Bill oba Nope Bill Bobby Wine stroke Nope Bill kyali kituufu lyali litargetinze nnyo ba opposition of course era nga we lyayise it is targeting political parties naddala eziwakanya ezifuna obuyambi okuva mu mazulu eziwakanya enkola ya government eziwakanya enkola naddala nga zifuna obuvujjirizi okuva mu mawanga amalala oba nga waliyo ebibiina ebyo byanakyewa ebikola ki ebiziteekamu ssente obviously right now nga we lyayise litargetinga bo naye okimanyi nti ssente nnyingi nnyo eziri cut off ng'oggyeko n'eno sovereignty bill ojjukira DGF sente zasalibwako ebitongole bingi wano mu Uganda ebyalekerawo ofuna obuyambi bwe tutuuka ku sovereignty bill naye yongedde okusalako abantu bangi abadde bafuna sente okuva ebweru tolaba nga kikosa ebyenfuna bya Uganda wabeerawo a percentage of economy egenda okusigala nga eri drained wansi eri cut off jjukira bino ebitongole badde bi employing abannayuganda bangi biwa omusolo of course bireeta sente mu ggwanga bannayuganda bafunye emirimu biki kati bw'oyongera already babinyigiriza ate bw'oyongera kati tighteninga if you continue to tighten the belt bibeera suffocated they are going to pull out most of them bagenda kudduka tetusubira yo birala kweyongera simanyi but we don't expect more to come in kubanga kati nebino ebiriwo babikoze eki already babinyigiriza bongeredde kati okubinyigiriza sente zigenda okujja of course balina zitunulira sente zammwe zigenda kukola ki what is this money going to do mwina banamawulire mugenda okuwa sente manyi naffe banamawulire we are being looked at tewali munamawulire government gwetatunulira nti oyo opposition amanyi goyogeza gwe bloga ogajjawa ni akuteeka mu sente ezo ozikozesaaki bannaffe oluusi waliwo bwe batuukamuukaawo netubanga abava ku layini yaffe kale era ngaetteeka nga bwe liise abantu bannayuganda beeyongedde okutya sente emirimu bagenda basalaku already bali big percentages already unemployed bavaamu kati if you continue with this bill kati tetumanyi pozi let us look at it in this perspective nti kituufu ebiina by'obufuzi bifuna sente okujja wano ne bikola akatogo oba akavuyo n'okutataganya emirembe gy'eggwanga tekiyinza kuyambako I'm not saying nti nokoza abantu bajja kunomba okitegeera nti okay mubadde mufuna sente okuva ebweru but mubadde sente ezo muzikozesa mu bukyamu oba oliawo okuthreateninga security ya Uganda of course so if wezibanga zijiddwawo kinakyusaawo embeera of course buli nsi yetaaga it has to be sovereign nti you have the power mwetengeredde ng'ensi te mwina okubeera nga you protecting your country against foreign influence twatuseewaawo kwetengerera nga Uganda we got independence 1962 come on come on you very well know now Chimanyi when it comes to the economy to the money part we are not
obviously yes. Okimanyi bulungi nayenga muzi IMF World Bank kati right now tujja kutunulira government kuba kati osanga yo erina plan B emirimu gyegenda otonderawo abaana manyi Uganda ba Gen Z bebasinga obungi ba Gen Z kati fetizo ba tuli millennials nga tukuzeemuko ne ba Gen Z bangi abana zendi millennium munange kati sikyali Gen Z Gen Z kati navuddewo naye nga of course unemployment is a very big problem in the country. Government okuleta ebill eno esanga yo erina bingi byesuubiramu emirimu bana Uganda banabeera libakosezza etteeka lino libakosezza mwe banadda bwekibanga kitagatinze bannabyabufuzi recently nalabyeko omukulu Olutamaguzi ng'agamba nti this is not bill, this is Kyagulanyi bill bwekibanga kituufu lyazze nga litagatinze Kyagulanyi why are other Ugandans suffering because of Kyagulanyi? Because the timing, where they call it the Bobi Wine bill, the timing. Of course, mutu yena ina agamba validated the Bobi. Bobi is not in the country right now. Because of Kyagulanyi. Because sisobola kwogerera munange kati Bobi Wine imposinga navayo natugamba munange oli collateral damage yagamba alimu ekizairo oli collateral damage. Of course the timing ye bill Bobi Wine is out of the country, is saying bamuwangangusa, his life is threatened, his family, what omuntu wa bulijjo yandigambye nti yes inoteeka balire. Okay, Hanifa, there's something else you need to look at. Nti waliwo bills nyingi ezijja mu parliament. Naye nga bills ezo kasita zibazizenga omukulembeze w'eggwanga zitaddemu amaanyi. Come rain, come sunshine, it has to pass no matter what. Of course. Even when the nays are... The eyes have it. The eyes always have to have it. Even when the nays have it, the answer becomes the eyes have it. Yeah. Lwaki mu ggwanga nti no, it is always the eyes have it. The eyes aren't there, the majority. We have even nothing when tubadde mu situation nga tutunulira ku bill, not only the sovereignty bill but even other bills. Nti kasita lijja nga liri in an interest. It is interest of someone. Lino okuyita even when the public comes out to say bannange nedda. Yeah, but looking at this bill. Listen. The Governor Bank of Uganda is for opposition. Of course, yeah, the professional wound. Yeah, the professional views. Zenabade manyi governor wanayogera bajja naddisula mu gundi kubanga sente za Uganda bwekijja bwekityo oba olowooza nti okay, the majority of the population when wansi wabweru ba stakeholders bonna abakwatibwako ensonga bavudde ne bagamba no kino kintu kigenda kukola. The parliament netula negamba bana tekigenda kukola. Then baluwa nevayo ne bagamba wachakerere mukakane nenga omukulembeze gwanga nze njamwebaza kubanga yavuddeyo natukakanya. Of course everyone was scared. So it means yatukakanyiza twateredde. Of course tebateredde tebamanyi bagambye yes lyayise naye era ujja kulanga litandise unatandika okukola. Talk about the speed. Yeah, speed. It came like it has to pass. Lyajja nga lina kola ki? Oba mukubyekerera bate mukubyekerere lino kola ki? Lino kuyita. Why do we even have to give our views ku nsonga nga bwezito? Olinga nze sometimes ngamba nairachi, why do we have to go to parliament, to the committee, waste our time and money? Waste our time and money and give opinions which are not going to be considered. Of course, when everyone comes out and say I need that bill no need that jafola bwenti nga mateka amalega je katera mateka kusukali ganzo kujja ne bawo uteso abantu ne bawakanya ne basoka gama akali sokeli ndeyo na ye 90% says no to the bill. But the bill goes ahead. Remember about the coffee? And it is passed. Remember the coffee bill? Yes. Kale kulema kumala mba na Uganda manyi
nti of course you know gena netura yes what did gena kuita you know with the majority of obviously going to have it. Yes. The eyes are going to have it. Nende tulina kugwa mu manyi tulina kugwa mu subi we go and stand up mugende you stand your ground ogameti nedda banange teka ino dijja tukosa lije teka liganye dijja kosa A and B and whatever wadde banaba babiganye ojja kuba yogende. Eventually it was passed. Yes, eventually it was passed. And obviously, one of the things that we to parliament yekunini nti mune mwagenda muyisiziteeka ebula na kumbale oba saawa busaawa omukulembeze w'eggwanga alayire jukira biri byonna bibaddewo ebya sovereignty bill nga twetegekera kulayira naye mu by'okulayira byonna mulimu akasonga ako kakyalumya bannayuganda omutwe ennyonyi zaatuuseeko ewammwe nga tetunnatuuka na byakulayira oba baani abajja oba kiki olaba omuntu wa Arua yataddeyo ku TikTok video nga complainingira ennyonyi eziri e Kampala na Arua zaatuuse yagamba ye mikwano gye eziri e Kampala ennyonyi ebamazeeko emirembe ne bannayuganda temukyatya ddenja bumeme obutambula ennaku zino olwo kumeme obutambula n'ogamba bwekinyonyi ekyo bwavuga ekinyonyi ekyo ne mukwatako waliwo yataddeyo ejjinja nti ekyo wenkirabirako ejjinja galina mu ngalawo bannayuganda tebakyatya ddenja bwe bunyiza bambi abantu ababeera mu ntalo abawulira ezo ennyonyi all the time buli seewo olina okubulira banange ennyonyi yayiseeko keewo yayiseeko nendowooza ebbaati livaako nze nadde manyi egenda tugwira nensooka nziruka nzira abaana ate olowooza ki ngamanyi egenda tugwira oba agenda tukuba abadde akivuga yetalaba one of the two egenda tugwira yabadde akivuga yetalaba nti ganda beyitawitawo nnyo ate eringa eyita bannange ennyonyi ate abadde erina obudde kasagwira mukaaga kitundu akenza obuzibu manyi gaali ebyennyonyi sibitegeera nnyo waliwo eri fighter jet waliwo nezino helicopters kati waliwo nezino ennyonyi ezibeeramu ndoozi abantu oba abaana bataano omukazi gwe nayitako ng'ayomba n'agamba kati yeewaana ki konze ate yeewaana ki kati alowooza mbu bwanatwisaako ennyonyi nga zitukangakanga mbu tunaatya nnyo nengamba bannayuganda nga bali baliwumite bannayuganda baliwumite tebabangako na gumite baliwumite simoka ennyonyi zatuuse wammwe ennyonyi zatuuse wammwe nga walowoozezza ki waliwo wattumu ate okulayira kwa leero ng'ate twakoze emisango kuli extraordinary olira simoki yadde abanyogera tukuba bomu anti era buli omu kyabadde alowooza nakyabadde olowooza kubanga bujo helicopters the other time usually helicopters ezitambula yes helicopters this time around kyasuseemuko kyabaddeko extra kubanga fighter jets bannayuganda tebasooka tegeera kigendererwa bannayuganda tebasooka zitegeera tegeera kigendererwa kyazo kati baziraba mu film zo ziba za kulwana most of the times kati kati obuddako ekyokulowooza nti bazigenda tugwira what is behind those planes those fighter jets nze nkugambye manyi bugaali road master jakulayira kwa boss kwa mukama waffe president nane mukama wange era mukama we kuba ngomanyi nalondaani president w'eggwanga ngomanyi nalondaani it doesn't matter wagwa walonda teyayitamu ye kati nze gwe nali mpagira yali yeetegekera kisanja kya luli yali yeetegekera kisanja yali yeeguluminga naye tumaliriza nga ekyo ate it doesn't matter gwe walonda ate ayitamu byonna tuba tugenda na boss president alayira dde president alayira ku Tuesday 12 naye nga mututiisizza nnyo kyovulaba nga buli kimu balina tuteekateeka kuba kututeekateeka si tutiisatiisa ate nga ku Monday tulina okusuubira gundi tulina okusuubira message ya president ye yagiranze ku luno
alisi lera atusetinze eti atusetinze n'ennyonyi eziyita mu bbanga ezitambulira ku mabaati gaffe abatusetinze kubanga era kuluno kumane kigenda kusukkamu kigenda kusukka naye kabakwate aido ekyama ne kigenda kusukkako kubanga kuluno bagambye for 14 minutes 14 minutes bagambye 14 minutes wenalabye nga kyenyo nga ennyonyi ezo ziyisa message kireka this time around kino kyenawulidde bagamba mbu kigenda kuba nnyonyi bagenda kukola projector nga batumizawo ekifaananyi nga batugamba nti Museveni message ya president fera tulina ogiwulira tugenda beera nga fireworks mu bbanga nze nno bwedda neesunze nga manyi ennyonyi zigenda tuyira sente oba ebyokulya tubede wali nga olaba nnyo firimu oba ogiyise maanu nti tuli mu bayibuli abaana ba Isirayiri nalowoozezza ekintu ekyo kubanga there are some countries that do it ne bateekamu ebintu ng'ebirabo mukadana mu Butaano wabanauganda kyabayagadde okutuwa 45 million Ugandans population nateeka mu nnyonyi ne ziyiwa ne zituyira bambi wali kulaba nnyo kokomero but ideally that is what he should have done actually Uganda yes babayire sente but not money specifically but ebirabo papa kenge package naye nga 45 million Ugandans no bya Kampala fe abali mu Kampala tufunye abaaliwo tebalonda option nange be bamanyi bali nyenyonyi baje rather bali nye bus baje mande message ya president Linda message ngenda bela Kampala uka hey that's what I heard. I think it's going to be in Kampala Kampala and Kampala suburbs actually fabe Kampala fe tulidde empanga shaka fe twasinga okulonda president Kampala shipo Petro singo mama singolonda president Petro singo naye kutwaliza awamu president w'eggwanga eyalondebwa eyalangirirwa byabakama wadde nga DR forms tetunaziraba DR forms okakasa yatugamba yatusuubiza ozituwa tetuzirabanga kulonda kwaluno kwali so tense bannange byabakama tatuwanga DR forms kyogera okumpi n'owanopa agamba yongeramu ate DR forms zinabanga ku tali centers ezimu nga abantu bacyankalanye ne baziyuza ne zigwa eri kati ezo balina rekodi yazo enkuba bwe yatonnya ne zitoba bannange ate whereby there was no internet okutambuza ebintu ebyo online batambuzanga mpapula mu mmotoka kati ze bayuza zalagawa byabakama Uganda is still demanding for DR forms as a president byanalukola kubanga fena fabeka wente twali tulize byanalukola naye gundi ewa isiba mutwala kaguddeyo oyamala nafutuka 10 nagamba wae kambire ekibambulira ky'abana Uganda naye DR forms za president nange nakwegatta ku bana Uganda tezibanje kuba kituufu tetunaziraba naye ng'ate obuzibu tezirabikanga naate gwe balangiriza agenda kulaya president alondebwa eggwanga lyonna kati ogenda kusaba lya za gundi they have to put them together batubuulire nti mu gundi mu district ya gundi ono yafuna bwe buti gundi n'afuna bwe buti gundi n'afuna bwe buti some Ugandans think the results were altered anti boba akuleeteranga map walabanga yellow manya nti yawo Hanifa let us be honest Hanifa nakulaba mu kaluli the previous kalule kalukana akawedde mwe nyini mwalabanga mukulu natandika obuuza ye bino bivaawa naye kenyini takola ki ebyo byagendanga nga map ye kulaga nti kirabika waliwo why nange simanyi siri mukugu wa isi naye nga fe twalabanga map kati awo nitumanya nenga nyini nadukanya ekintu akubuuza bazino zivuddewa naye tali sure where the results are coming in from ezajja kasi ezabaka zo zajja mu ziraba kati ezabaka butukirize balayire nenga ekyo kyonna kiri awo ye president w'eggwanga yalondebwa yalangirirwa
agenda kulayira era tusuubira ba heads of state bangi okujja mu Uganda muno abagenda okubeerawo nga bamubeesa baweesa omukolo ekitiibwa era nga bulijjo bangi babaddewo okulayira we kubeera naye bw'otutulembeera mu Kampala nga bwesuubirwa okubeera usually around this time security eba so strict by the way nalabye bayisizza n'enguudo ezigenda okukola enguudo ezitagenda kukola na Uganda ali engolozo genda kusinzira eyo zunge buzunzi mu kibuga genda sanga obuzibu eno side yafa abakolamu eno kololo apakolola akasha bikoze bitya mu byesonyiwe kubanga in fact sengu kamuke nnaku nga 3 enguudo ezo zirina okutambuza aba delegates bangi abagenyi kuba ba diplomats ba ambassador wa gundi nemukolo gw'okulayira tegulina kubeerako ffe bannansi instead okubeerako bannansi kati nze invitation entuukako etya omukolo gwa invitation omukolo gwa invitation by the way namawulire ge nalabye nga bamuinviting nze nga alaga kaadi if you do not have an invitation mukwano jjayo akabaligako jasiga abantu covid by the bakyakabera covid why simanyi kololo being it an open place chakati chakwetagisa chakebera naye munange tosawula akabaligamba okatwala oyita kwezo ngudo chakati de hunter virus manyi kati hunter virus yeriko hunter virus kati tugenda jikeberera wa naye kama mutuvuga speed tusasire naye virus zinezija antivirus ifuse bwete covid buyatandika bwatu atali ku ship ate babaganyo genda ate ship yine ekyatudde wali mu mazzi bajiganyo genda ate abantu bajjako barwadde ate abantu batangu ate mbwe lidde simanye singako ne kuko Museveni amala okulayira ndowooza embeereddeko mu nteeko otherwise ebintu si birungi ate imagine at a time nga ne bannayuganda bakyanoonya who is their next minister baminister nabo kati basattira baminister basattira kati waliwo jjukira be bakumubululu bangi abatadde baminister abatadde Museveni amanye sympathizingamu n'abantu wabamu amanye sympathizinga nabo baminister be bakuba akalulu bangi kati bali ku pressure y'amaanyi tamanyi banti ate naye president kati tomunenya kubanga of course omuntu abakoze n'ayitamu bulina okulonda minister tebalinga ffe nti fetekiina talina watandikira mbasaasidde ate osaasidde mbasaasidde nina gwe nsaasidde nayama naye mukulu why are you going to pass but still that you can't be at the same level with them because they have been there living alone being just there naye nga nyo kubanga obadde mu convoy ntitegeera ekyo obadde mu convoy that is one ekyokubiri you know those bazita batya zino zemufuna za allowances I know how that feels naye nga life goes on you move on otandika ebintu ebirala project zone ezikwatayo noleka n'abantu abalala nabo ne bafuna but actually ideally that's how it should have been nga minister waba nga baddeko ebisanja bibiri atuule n'abalala bakwatemu tomuzaayo I think Museveni amanye sympathizing alina ekisa kingi ku bantu ate that breeds corruption minister waffe bwakyaliyo minister wa economy iyo mugezi waffe akyaliyo ate yayitamu ate gundi jjodongo wenendoza yayitamu mu primaries baminisita abasinga ab'engulu badda baminisita baffe abasinga be bakuba be bamu central abamu babakuba mu central katusobera new faces abasinga ab'engulu nalabyeko olupapula olumu lwawandiise nga lutandise okubateekamu awo abeeteekateeka okutwala ebifo by'abaminisita mbu Andrew Mwenda asobola okujja ku cabinet ejja tomanya badde manya Andrew Mwenda wa PLU aba PLU balinda PLU batula ku mmeeza yemu n'abakulu badde manyi balinda mwaka gwabwe ogwaki
20 whatever ziddako 20 whatever ejo balina omwaka gwe nabo nga bayingidde mu system yaabwe nabo ne batandika okutamuza ebintu aliko osinga okwagala abeereko cabinet ejja gwe singa okwagala of course there are some ministers who have really worked well nga bakoze of course nga omwogerako erinnya kati twabeera ne waliwo minister Ruth Nankabira wataddira mu kibundi kiri energy ewa energy wataddira by then yali chief whip yes ningulaba omukyalo ono akoze nnyo Nakabirwa abadde mukazi w'amaanyi even way back yes even way back naye waliwo abakyala abanyuma nga Basenninde nga bakoledde ekibiina bakolera yasooka eri ne bamuzza eno mu kibiina okusagulira omukulu nekireka yasaba kubanga nze ebiseera ebisinga we mulabako alinga eyavaayo mu active politics nga adde akolera ekibiina kumujja ku cabinet kumujja mu parliament sirowooza nti okujja ku parliament bwe yava mu parliament I thought that lady would be ajja kuba minister omutegedde kati bw'atadda mu parliament kati ng'omukulu alina omukola ki omutetenkanyizaawo abeereko ne posti gy'akwata amaanyi ne gamuggwamu nadde eri naye era gy'ali ali bulungi nsuubira ekibiina tekimusasula NRM is the biggest gundi bakatandika okuzimba ekitebe ekitebe basooka ne bazisonda emyaka emeka mu ntebe nga tebina kitebe naawe ekitebe bagenda kizimba kyolina okumanya baŋŋanyawo sente obukadde billion something 3 something. No, that is a very big challenge in political parties. By the way, it is a very big challenge. Ate nabo kibanyiga. It is quite embarrassing actually. It's very embarrassing. When mawulire nga party mbwezeemu ate kati tuzeemu kuno tugenda kizimba ngamba what? You've been in power for 40 years. Temine wadde katobe ku kitundu. And you're there mweyagala. Tugenda kuzimba kuno. Ate party empya empya yabachallenginga. Party empya yakajja netandika nupu yabachallenginga nnyo. And I don't think they are doing it They are doing it before you even say it. That one. Sirowooza nti bakikolera na mutima gwagaliza party. So I think they are doing it to compete, which is a very bad thing. Kyabatuulamu. No collapsing. Kyabatuulamu nnyo cause honestly. When you know sometimes in life, bwokola ekintu nga you're doing it to compete, you end up destroying something good. Naye ekyamazima anifa ebyo nabiveeko. If it was not for NUP, and the social media, the social media pressure. Yes. NRM tiyandizimbe kibiina, tiyandizimbe party headquarters until now. Naye nga sente bazirina. Sente bazina. Of course, buli mbaka wa NRM mumujjako sente. Why do you even have to take their money? No, but they have money. The party has money. No, era abantu bekibiina bebalina okuleeta sente. Kati tugambe in case ng'ekibiina tekirina sente. Omwendo gwabwe they are over 300 something. We have a parliament of 500. Okay, we have been 555 right now. For the one that we've been having 529 also. Kati jakaba NUP, which is a very 100 something. NUP bali opposition, jako opposition. Opposition yonna. Then osigazeewo aba NRM. You mean tabasobola kujjako kakadde kuzimba kitebe? Atenga bo basasula emitwalo ndooza 3. Baba basalako 3. Buli manyi ekibiina balina okusasula every month. Yes. Babajjako ndooza emitwalo 3. Kati ezo sente neebuza zikola ki? Like what has that money been doing? Kananga kyenkubuuza. Kubanga bazibatemako. NUP balina ababaka batono. Let me just say for NUP alone. Balina ababaka batono. Naye banga basobodde okumobilizinga funds okuzimba okuteekawo party headquarters.
ne sovereignty bill ya sente zivaawa manchi ekitegeeza nga muto akoze omukola ina n'amakanga gwe mukulu we tozaalanga kyogereko kuba ne FDC yalinga pate neneko ediridde NRM nayo nga juzi recent nalaba bakesise bagitwalaganya Nja nakumbi yennyini bw'ogituuka kugamba what is this? Mutwawo okwanjula ng'azimbye ennyumba ayanjudde azadde n'abalongo agwe mukulu we okyali ku lujja maki ekitegeeza eyo challenge abaana babawa challenge kirabika ate nayo baagadde kuzimba naye bakikole mu mutima omulungi bagenda gizimba dde simanyi na sente zaabwe kyezikola in the next some years bwebabuuza sente zaabwe ze basasula zikola ki wasasula bali abanene abali ku vice bani bonna bwebabuuza sente zaabwe ze babatemako per month zikola ki like what does that money do for the party tebamanyi because if a bigger party like that teina headquarters nabo tebamanyi byebyo munange naye tulinde cabinet ejja what do you expect by the way balina pressure nigo baleeta nimini balamu akomawo manyi some controversial ministers tulina mwawo nze kyemanyi my opinion of course it is mine President Museveni musajja wa kisa nnyo like he can never forget his people yes ajja surprising amunge bifo bitano mukaaga but the rest will still remain the same prime minister they will still remain the same trust me I don't expect the president to surprise Uganda. Because ye majegere. Majegere akoze akomawo. Nyina ayinza omuzza munange tomanya. Ate vice president. Vice president simanyi naye nga yadde yakatanda. Akoze. Amasimoki vice president omanya amanya. Vice president ono akoze. Sokolinde kwa Amasimoki vice president omanya amanya. Akoze. Olaba Simoki musajja omukulu alina n'ebirevu tamanyi linnya lya vice president Jessica Lupo abadde so visible talinga former vice kubanga musajja watu yalinga musajja wa ddembe na sekandi ate oli yali wa ddembe nga gundi naye ali ceremonial naye nawakuze abadde aliso ceremonial aliso ceremonial olaba Simoki tamumanyi linnya okimanyi kituno ekyo question n'abaana basobola ogigwa mu bibuuzo who is the vice president of Uganda mutagala kusoma bitabu ne prime minister that right tetumumanyi linnya yes at least who is the former prime minister Rwakana yes at least omanyi gundi ne gundi ye Rwakana Rugunga yali former nange ndi ku kesi wakantebereza butebereza njate president kuno yaba surprising awe yaleta Nabanja the prime minister naye erwanyeko bwerwanyi naye vice sibunya bana itayogerwako naye kibulamu mani mu Uganda mulimu banogozons tujja kikola bambuzaga matujja kikola yagamba ne prime minister buli kibagamba tugenda kikola Gary, it's so casual like that. But that is what Ugandans want. Nabanja has challenged them. That is what we want. Nabanja has been on ground. What ogenda kolo, what ogya kola jangu tuzine fenani, mwimba chibuno wimkola tebesingo. Nabanja surprising. At first I was like with all those big men, baliba abagezi. Yalonzeyo Nabanja. By the way, expectations z'abana Uganda kunabanja zali ntono naye she challenge. So you had much expectations ku Alupo? Alupo being the vice president, that post itself, inakubera ceremonial. As long as that you're the vice president. No, yali badde Nabanja nga vice president. Exactly. Being president kasaba kulonda mwete ekifo. Was it true? Chovola bagamba honorable Kadaga nti then she was the speaker. Nti bamwecha vice president ave ku cha speaker naye yachigana. But who refuses to be a vice president? Nabanja would make it different. Olaba sobodde okujja ekya prime minister. Kinteyo munange.
nakyo kyalinga ceremony prime minister ne oba n'amaanyi as long as you're the vice president olina okubeera vote olina okukakkana tolina kyamaanyi nnyo tolina kyamaanyi nnyo kyebakusuubiramu tuteeka wati kati kirabika bannayuganda kyetuzudde twetaaga nnyo baki we need somebody like Nabangi, at least a vice president. But who is that? Who do we have? But still, it's for my vice president. Now it's government. It has to be a silent one, not so vocal. You see, we not call a president shut down. Genda president. We not kutamza ubaka president. Where he's not around, was it true when the president left the country and was prime minister? Prime minister and vice president. Because in case the president is not around, the rules, the constitution. It is the vice president or speaker. But this time around it was. Because prime minister yaliko yaliko wanene natutwala mukwa natulako steering it's like that you are vice president order it's like an executive order so I can but I know in hierarchy the president, vice president, speaker, prime minister, what was it, chief justice? Yeah, chief justice. Yeah, wow. In that order. Speaker was that? Speaker? Speaker. Mama Bukedeya. Bukedeya. Anita Mung. Triple A. Speaker, Msina Chamungana for Omchara wa manyo ya kozi. Odaneza uli na chongamba. Omchara ya isa iteka lia gundi. Elia. Iteka lia bill eri controversial buli homosexuality bill yamalo jisera buli muna agamba ye waffe yo. Chekimukomida ku topo. Yina abazungu bamchawo Cheki kyamukomida ku topo. Era amanyiga kyagalina. Naye bwayogera oddamu. Yero oddamuwa. Akoze by the way in the just concluded elections speaker abaddewo buli wamu. Yeah, anonyereza mukama wa akalulu. Anonyereza mukama wa akalulu. Yes, tukigattamu balala. Anonyereza mukama wa akalulu. Really worked for the party. Yes. Akoze. Wadenga muto, she's still young. Bozi gundi yamuyita atya? Wala wentale zitera okunyumira atwalwa mawo. Kadaga is an intellectual kati ayino kugamba obwakozesaawo. Ate kasita kubaya kagambo kamuka. Yenga damukona. Ngenda mukona. Soka kulinda utagala. Ngaseka. Sisobola kutankula ntano na mawo mumanyi. Poje yayitako bali watermelon. Mawo musajja mugezi nnyo. Ngulu. Ayinza okutangala ntano za nadderi mukona naseka nagamba akagambo ke kamu. Akyagala kwa speaker. Oya baba. Wagala nabudawo ngayomba motoka ya speaker empya ekyamulumya omutwe Rolls Royce. Natagenda ku ngana sudi mtana Rolls Royce. Centers ijjawa. Anti kati kyekigendo tuluma twalabye bya namyalo. Bayawo mwana wo muto emotoka etunango omuntu atabalamu kweka ebyamu. Sente zazifuna. Azifuna musala gwe. Aina masomero aina Rolls Royce ya sente mekanti nangenyera kugeranga bali ne rupale yatajiretanga. How many do we have in Uganda? Sudi lyete yejalabya kirabika. Yemugaga atejalabya. Niyo manyi byalina. Ono yemugaga yejalabya. No like abasajja ebisene bisinga abasajja tebagala kukola ki kweraga. Osanga girine mundize gyatambulira gyatambulira omanyi. Naye mukulu omukyala yatukubyemu awo ssebe emmotoka. Emmotoka Rolls Royce yagenda kubeera ku mundize yagenda okulayira motoka ezimu ku za speaker. Yagenda okulayira wamma. Mukozi akoze ssente ze. Akoze ssente ze ate yaziraga.
tazikweka nenda bwe yali mugundi yalina sente eri gyeva bwe yalinga FDC yalina sente bwe zityo kozi bw'oleeta before ne after we byanjawulo kyamanyiko yalinga omuntu abadde nnyo mu bintu bya sente abadde nnyo mu bintu bya sente ebya business ki ez'okugaba sente amasomero yakagazimba ez'okuwola sente oyinza okwesanga eyo palamenti yonna yagiwola sente ababaka bagenda ne batamulonda ate nga buli omu amubanja sente buli omu agendayo ewe neyeewola sente leverage buli omu amulinako leverage wanje simanyi nze ndabulaba bulabituulamu wano social media but it is not a bad thing mukazi yeekoledde ebintu bye yeekoledde sente ze yajja mu Kampala kukola si kuzannya ate sente ze bwazifuna abalala bakweka ebintu byabwe ye waafuna ekintu kyakiraga. That's one thing I like about one thing I like about her, she's one of the smartest women we have. Not being smart, she's even a kind of woman. Agaba mugabi. Kyakaida simanyi kwa sinaziri yako. Nange siraya nnyo sente ze oyinza okugamba nti lwakuba nti mbeera ku parliament ne reporting nti ndidde nnyo ku sente za honorable. No, not that, but I've not even seen her in my zones. Mukazi mugabi. Ekizibu kyonna ekijja ku parliament yasooka okugaba. Yasoka ku parliament, how will I not nagaba? No. Abantu baleeta waliwo omubaka yajja n'agamba waliwo omukyala omwana we afiiridde Dubai talina sente zizza mwana we biki omukyala nagenda n'akabira mu ofisi ya speaker bali bamugobye bano abasirikale nabagamba mumuleke yasooka okuteekamu omubaka waafiirwa ku parliament munange abamu tutubogirako abantu omukyala yasooka okukwatamu yasooka okukwatamu honorable ono yakafa bambi Nakimuli dota we yagambye bagenda muwerera paka kuki paka kusinya yes okay agaba but I've not seen that man in my zones temuna mutuukirira naye nga mukazi mugabi mukyaki mizikiti mukazi agaba oyo mizikiti kijagenda mu Hanifa nuleke bajja ne bagamba bannange waliwo omuzikiti gwaffe tusonda sente yasooka owayise okay na group yange we want to see the speaker mugende mugende mumutuukirire as long as oyifunye omuntu akutwalayo what I know about her ati neddiini yaffe ey'obusiraamu egamba mugabe ne Katonda abakoliki mpozi musiraamu nodda si musiraamu simanyi bwe yakisiraamuka nera kize musiraamu omuguuni musiraamu ku ludda lw'omwami ne mukazi mugabi nze kira kati ekimukuumidde mu buyinza bambi waliwo oli abeera mu buyinza naye nga mukodo mugabi alinga president alinga mukamaawe president naye mugabi madde manyi oyogedde ku bakodo anyway tulinda cabinet eddako. Who do you think will come into the next cabinet and what do you think of the 12th parliament eyendo tandika very soon after the swearing in? So tunyako ku mikutu gyaffe gyonna gya social media tubulire gwe kyolowooza ku nsonga ezo ku YouTube kwe tuli media 24/7 ebyo tunoonyako. So ngate njagala kugamba bannange woba oyagala omukolo ogunyuma so kunonye ku bwana buno obuto bwe tulina wano eno obwana buto buzina bulungi bumanyi bali abana bamanyi amazina amaganda si maganda gokka anti nze ndi muganda soka kugenda kange bana yogerera ekyewa mmwe nange ndi muganda naye nalabako amazina ga gundi zit bola dance aga north mwena somerako masomero geeyo abaana bazina ne bajjayo ekintu bani abaana. So if you want to make your event so colorful and so bright abazza ku mukolo baddeyo nga bagamba nti gwe mukolo gukyasinze nonya ku baana baffe ababumo culture performance bana balungi nyo bajja kutuukako wonna wo baagala bajja kutuukako baweese omukolo gwo ekitiibwa kuba nange ogwange gwentegeka n'ababuukinze dda era mukolo ki gwentegeka ogugu kuyogedde zate ngumanyi banange enkuba yagenda tugoba mu Kampala enkuba egenda tugoba mu Kampala tudde mu byalo gye twali tusibidde tetugenda kuddayo kugambye
nkuba buli weetonya Kampala efuuka Lake something, Lake Kampala. It's true. That is Lake Kampala. Kanja kakabaka kadi mu kusembera. Kadda mu kibuga wakati. Oba we kali kanoonya kubolyako kudda we kasookera. Kitegeera. Bambi abasuubuzi tubana kuwalirako. Like it is really bad what is happening in Kampala right now. Nekituufu kiri nti Kampala tugenda mulekera bannannyini bizimbe ffe tuddukemu tudde mu byalo. But ebizimbe bigenda bigasaani bisobola kugasa bityango abantu badduseemu. Kani amataba ne gabeera ku kizimbe waggulu. Floods on top of a building. Yes, we want development. Ham is a Muslim, my brother. Musemu ate yes, dini mama muganda wa Muslimu. Kul muslimani abamu ekigambo ekyo kimbuze. Muslimu munno. Muganda wange twagala nnyo enkulaakulana naye abantu babonaabona. Okimanyi kino twatandikira ku nsonga za Nakivubo channel. Try to lower that okay, some issues are sorted, but instead of being sorted, some issues are becoming more of a mess. The Kampala is more of a mess. Kampala is a mess now. Kampala is a mess. So just like ingira mu kibuga no sabe kube kusangeyo. It is a mess. Otherwise, either just. But kese se bade kuze bulungi ngejja abantu no like Bebali baleta amataba. No, ekendezeza. Bebali baleta amataba. No, first wait, look at it this way. Bade ekendezeza abantu kati osobola okutambula mu street. Nga temuli jamu abantu. And how does it connect with yes, ye bade ekoze ekyakyo ngejeka abantu but kati ebizimbe bigenda okwonoona ekibuga. Imagine ekizimbe kipya. Ebizimbe abantu bakayingira like there's a building. Actually most of the new buildings now they are all flooding. Waliwo Pioneer Mall batulaze ekifaananyi kya Pioneer Mall. Wano ekizimbe ekipa kye bakazimbawo Pioneer Mall ng'olabira ddala like where are people going to pass? People have businesses. People are going to leave Kampala and go elsewhere. And who is at fault here? Aba planning? Aba engineer mubagalira okulya okufuna wano wakola tuzimbewo ne batulaga planning nnungi nnyo. Like who would refuse a plan gye basooka okulaga? Yana Kivubo kyano. Ng'olaba wano wagenda beerawo ebimuli biki. Naye plan yagenda okuggwa nga bakozeeko 40%. Bazimyewo kizimbe kyokka, ekizimbe kitandikiddewo okukola. Ebimuli birudda. Obusubi tetubulabako. Emiti egigenda okugira amazzi, but there's nothing. Kampala is now a mess. Nakivubo omwala gwa Nakivubo ogwo bakolinga bakwata kakumbi ne batema ku lusalosalo lw'ennyumba munye wa neighbor nawo yawule wa neighbor ke bakola. Because honestly ate obateekako channel eyo amazzi geyongera bweyongera instead of okukendeera. Okitegeera. So what was the solution here? Omubeerayo omutula nammwe bagagga nammwe abo. Bani abagaga betulana. Nakati mu Nakampala abadde omanyi abadde following nnyo abasuubuzi badde bakya following up ku ngeri government yegenda okubayamba bazzeewo emaali yaabwe ne sente tezinaba na batuukako emaali endala egenze era by the way tegenda komawo nakati eri Antonia nekyegenda naturally abasuubuzi abatunda obusawo like obusawo bwawe bwonna bugenda mu mazzi babugjayo babugira omukazi n'alwana okuggala oluggi amazzi gamusinga amaanyi amazzi mangi nejaggala waliyo amazzi like what was that baggalawo baddeeka kibuga kigaanyi abantu balinga abatudde ku time bomb ekibuga kigaanyi because honestly what are you going to do government egenda kuyamba ki like government agenda kuwachi no like even first of all never bail out abantu benyini abakola ebintu bafiriza ne government ne kwa bail out ogenda giteekawa muduuka lya nyini ali akubegenda kuddamu ekyetonnyo jukira abantu abo bali ku loan bafuna zi loans abasinga mali yabo yakwatibwa sente zitudde egenda kutandika okunganya sente tebalina sente Kampala akayimba kagondo wekadiramu awo ani agula ensi kuba tugitunda otherwise you Kampala
no longer capital city of Uganda. The drainage system, it was already bad, but it's now worse. Before the channel. Yes. And I tell you, Mugaga centers as Agala. Recently, no Nikati Hama agenda kujjako abantu bwe batagenda bajjako atya. Recently, no Musubi's going to nabadde nyumya naye. Ngakugamba ekiri mu harm. Like I didn't know the real story. The real story with the music, abapangisa, okupangisa ku harm. It is also another war, World War IV. Okufuna omuzigo sente ziri waggulu. Someone told me nti sebo of enzo ofuna edduuka oli mukulu najja nakugamba neriri litwalireko. For example, wano osasula 8 nakugamba neriri litwalireko lya 8. That is 1.6. Capital inawa sente meka. Unosasula nakugamba kale nda kusalirako ki? Actually, rosette. Emitwalo ngabi. Bogenda ku ham. Notunulira edduuka erimu. Edduuka eryo n'olyetegereza for like emyezi nga 6. Bw'oddamu ogendayo mubaamu ddala. Because abantu baba tebakyasobola, like people can tebikyatambula. By then nawuliddeko nti sobola n'abagagga bagenda mu URA ne bagamba musooke mukwate ku mali mpise bweyange emyezi ng'ebiri. Kye naayisaamu eyiye. Katale kaba kagwako ne balyoka babatane mutano kutagala ne mali. On top of all that, enkuba nejje ne kutwalira mali yo. Not at your fault, but at the fault of physical planners. Ekitegeera. Nenda kudda mu kyalo. Kati ham bishibi agenda ogamba abantu abo. Ng'abasuubiza. Tagenda kuleta nkola na kukola mwalo. Yalese ebizimbe bipya. Bapangisa abapye bazze bayinokolera abantu baabwe bayinokolera abaana baabwe sente zaabwe zitokumuka ate ne sente bangi bagenda zifunako oba oli agenda kufunako na busente butini compared to what they lost. President agenda layira tubirinze abyogereko nabwe yabyogerako ddi Bannange ebizimbe bisusse mu Kampala. Nga bwe yabyogerako ddi. Batusena kubizimba mu bbanga. Lwaki tebabizimba mu bbanga kubanga mu bbanga mulimu space. Ani maama? Mu bbanga mulimu space. Babizimbe era ni masiki omulala wano. Babizimbeko mu bbanga technology kati yazze wa amaanyi. Naye ebizimbe naye government ebizimbe bingi nnyo. Amazzi tegalina we gayita. You cannot do it cannot happen in a city. Government yetaga another lasting solution to the drainage system. Yes, drainage system already be. Amazi nze nali ndaba bazimba amazi luli gali gatwala abantu emyalo egyo okubeera open like that gitwala abantu, of course abantu bafa. Ne bagamba tugenda kukola tutya. But of course gali tegayingira business z'abantu. Naye kati galumbi. Galumbi ate you cannot blame the water. Galina okuyitira. We gayitira. Bali bazimba clock tower. Nga bali somehow on final touches. Mpita mu Kampala ngenkuba etonnyi nga amazzi mangi. I remember I did a story ku nsonga ya clock tower eyo nanonya mukulu bana abayunra. Is it Alan Sempebwa? I remember that time tubabuuza amazzi agali ku clock tower was cause gali manyi nga baga floodings. Mangi nakugamba bulungi. They are not yet done. Ever since he said that word, they are not yet done. N'okutuusa olwaleero tewali kyali kikoleddwa. Ne clock tower yo flooding kuva dda myaka gyedda. So it means baali balina okukisalira amagezi nga tebanaba kutandika planning ya clock tower. Remember Kampala yali wetland, I think. Yeah, some places were some places nga parliament wa kati yona wazimbibwayo, which was expected. Naye drainage system, who is at fault? Physical planning, KCCA, ministry ya Kampala. Who else? Nendo za tushazeko kuba physical planners aba KCCA.
ba physical planners batubulire tugende tubabuuze tujje tugamba abantu baffe batubulire what is wrong like ani buzibu who is at fault here naye ajukira and the solution ajukira ebintu bya hamu ebyajjira olutalo olwali mu KCCA nano kwa mulimu abalya because honestly waliwo abaali opposing ebintu ebyo ojukira Lukwago waliwo abaali opposing ebintu ebyo naye mnaye the eyes had it. And I'm not tetuna chakola when the eyes the majorities the eyes had it, so it means the eyes affected us the wananchis who use the city otherwise sikyayingira kibuga ku rainy season uchagala muki nabyo musajja bambi galina mmotoka ya government oba naye wamulabiyeko nga wanika wati omukono eyabadde akwata video ayagala ki muyambe ki obadde akwata video tugende tumuyambe tugende bambi naye nga kimutabuseeko namba plate bagirabe nga ya government nengamba even the ministers will be like minting ekibuga kankibuke never people kyetaga n'omuyisaako mu kibuga ng'olaba enkuba ebinda ate ifananyi babiraba because people take pictures and people are blind bebuzabuza kuba bamanyi abamu baalya ssente za hamu naye hamu because honestly ojukira nti nno gavumenti ebanerambulako ku mwalo ogwo bafo ye mugagga aleeta bulesi ojukira nti n'ababaka bagenda ne balambula omwalo ogwo ng'akyaguzimba even the prime minister majegere gwoyogerako ne bakiira wansi mu myalo eyo ne balaba nga everything is okay. Is it okay right now? Banayuganda ibabona prime minister ayitayire eri waggulu ayina convoy ya motoka mmeka namba bamuyise no waggulu tagenda kuyita mu kibuga. Imagine enkuba bwetyo ng'etonye nga waliyo jam mu kibuga. People will die in floods. People are dying. Kakati no this goes back to minister MP wa Kampala tenga abadde minister. You know the issues affecting traders and the wananchi in Kampala. Minister Kabanda no muzukulu wange. Hajati Minister Kabanda. Obadde minister right now we MP wa Kampala Central. Anto bamutaddemu Wesige aba Kampala. Kati we are waiting for another MP. Sorry, another minister. Banamuleka kabera minister at the same time MP. Bayinza omuleka engeri gyakoza so abadde oli ex official naye kati MP. She's now a full minister. Abadde ku cabinet still. Bajja tuwa minister omulala. Kiba tuwani. Bayinza omuzzo oyo. Bagenda mulekero bwa MP batwe bayinza okuza ekyofa. Anti la chofa na minister na vice wono anti kati oli engeri gwe omanyo kubeera MP wa Kampala nga oli wa NRM mache kitegeeza mkazi yakoze so but she has to be rewarded. No, but we were supposed to get a new minister. She will be rewarded. We are going to get a new minister. Minister Kabanda, abai no take munne abazze mbigire. Of course, we batuleta chofa. Oba ye teketeke. Ani yetekateka. Chofa. Minister Kabanda wa Kampala. Kabanda ye MP wa Kampala. Yes, MP wa Kampala beredda minister. Kubanga yensonga kati kijjamu kakatako. Bobera MP wa area. Chikakatako kolera abantu bo akoze ki wali komeo bakuze kati president wa ino mulemere omudiza president has to return her because we need something better. She has worked to bring back the fund. She has worked but the minister you give us an accountability of your 5 years term as a minister, a cabinet minister. Ajakola Kampala. Obuzibu kugamba ati kakati ensonga ezo tuzikolako until when Ugandans are dying. No, now that she's the MP. And what is her plan? Bagenda menya bizimbe the MP area of Kampala. Bagenda menya bizimbe. Bagenda menya bizimbe. Omugaga hamu tukwagala nnyo kijja n'okupita n'onjo kyayo kimjamu kakata okukolera abakampala kibulamu Uganda bali mu kubona bambi Bannayuganda mu basaasire abasuubuzi yes basasula sente nnyingi ndaba bannaku zo zonna bali mu strugglinga kulaba nga bafuna ka bail out okuva mu eyo embeera n'ekakyaga basasula rent mungi
basasula rent mingi emisolo mingi emisolo ku bintu byabwe rent inokusasula ka musanyalaze simanyi usasula ko simanya kasasiro simanyi usasula ko bichi bana obutu bungi babasasula bambi no basasira mingi ya bambi naye badla Kampala tubasaba tubeera bakozi wadde embeera yetu nyigiriza embeera yetu nyigiriza kuba nange nkuba mu kibuga enkosa imagine nga njagala kukola story mu basuubuzi nkuba n'ensanga nga nkwataganye n'ebintu byange ebitabo byange kamera biki ninga tasobola kuyita mu kibuga tambula tuuka gy'olaga olw'enkubo wandigambye mpalampa ekizimbe nakyo kijjudde amataba imagine a new building. You guys, kirabika baflooding awagulu ne wansi kati nga mwina beera wakati w'emuti temwina gye mudda anaye tumaliriza n'ensonga z'ono omusajja gwe basalidde akalabba Okello Onyomu yani Onyomu naye gwe manyi the funny part ku musango ogwo omulamuzi yali awulereza Okello wamulaba the two lawyers okulaba Okello nga atukana bagamba please pay attention banango Okello yali musibe wala kuzara ngatukana bagamba okubeera attentive. I saw a lady nga wa conclusion ni remarks ze nenga she wasn't even confident. She was not lawyer. Yes, the lawyer. Of course, now kenyini bakuwolereza omuntu ngoyo ngumanyide ddala nti he committed not about money bali asente bali abantu yataba ngumanyide ddala nti yataba nga nawo oli mama sente banango ozirya naye nga muli mutima nzivula obwalo yabwanema nabuddukamu ninga memu kenalabye mbo it is only Okello who knows his date of death before he dies. Abana bamukolera death shower because it was last year when nalabako bannamateeka aba human rights lawyers nga bataddewo campaign yokuwera akalabba yokusaba akalabba kajibe mu Uganda kajibe okubanga etteeka liri silent like akalabba weekali neetekakola like either they are meant bameninga etteeka eryo liginakomawo mu parliament welinavaawo incident singa ez'Okello wezinajja what do we do? Era kyongereko by the way nze njagala baje bameninge akalaba bakakomeo yes simanya yes bagala kadde kakole kuba kati now omuntu amanyeti kamude ku nsonga ya Okello akalaba mujja weekali abali eluzira nga balina nga balinze kalaba nenga etteeka terikola ki bobuzibu manyi olaba pardons etteeka lyetaaga amendments likole terikola tebali omuntu gwe bakoma okutta bamuta mu 1997 Okello tebagenda mutta Okello yapirinze he appealed? Yes, he appealed. Kubanga kubanga byabashaija agamba nti Okello yagenze mu appeal kubanga tiamate nansala ya court tiamate nansala ya court ogwo gusajja nga baguwa chances biri gwogere ne gugana okwogera ne gubutika amatama abantu ngo Okello nze sina bigambo byabwe bisanyusa binsobola kubawa appealing kitegeeza ensala ya court eri tewamatidde nayo bamu omukisa ayogere nakankanira mu munda awo mwensanyukira ensi z'Abawarabu naye bakuttirawo kati oyo talina nakuwoza towoza obwo budde bungi bwe twamuwafe ng'awoza nange nyinza okumaliriza nga ngenze ne bali abagamba bamute ate bamuteera ki bamusule ntenda musango bamute that's that bamute bamute abantu bamwekolereko mvaako tuve wano nenga ensonga ze zijulidde president point yonna gyatugambe president kasita asalawo president kati naye kati era bambi omusaasira kuba kati no kirungi president yateekawo eyo kooti ey'omu bantu sheeza yali amanyi gye bigwera kooti yetu yatuula ne bawa amagezi batuula ne bamanyi omusango gy'ogenda okuggwera he knew where to end ne president asanyuseko ku Bannayuganda at least koyo asalewo
naye Museveni okiba kiganyi bamute sikiri kyoyogedde jesize ngamba bamute amutaddeyo bamutadde eka amasimoki bamute bamulekeyo bamute alina musango omusajja talina musango naye gwe asobola okusimatuka wali eruzira nga lwaki tasimatuka afulumako obufulumi bwaki gwobimanyi ebyo nze kyemmanyi talina musango abantu banyiivu bamute abantu banyiivu abantu balina okumanya naye nga ki ensonga zezijulidde pulezidenti kasita asalawo nti batubuulire tulina obaawo ng'abajulizi era osobola ogenda nze saagala beerayo omunange omutunga oyo kuba mutunula akalabo omanyi engeri gye bakakolamu babatwala mu gundi ne batekawo endabirwamu waliwo akempiso waliwo akempeke waliwo ak'omuguwa waliwo ak'okuggyako obujja kico nalaba Saddam nga bamugira naye tebamuleke bamukuba empiso ye naye akoleki because people are still in pain bambi the parents are that can't go away nadala nga oluzinze mwana it can't go away kubanga naye mukomera ayinza okukola ebintu bye ayinza okukola obuzibu ate naye yetuusaako obulabe bamute zotuusa ku banne naye kanyini obwetuusa ate nakola omusango omulala we want him anifa tuve wano Media 24/7. News in the Mirror.